Bulaya mwasize mutya Salalo Kigundu wano mu masekati ga Amerika agafa mu bwengula kansubire nti bwakidde bulungi lwali 14 omwezi guno mu Gulansigo amawulire ge tulabye wano agawano mu masekati ga Amerika gagokuba nti eno state eno mwetuli Illinois governor waayo omwami Priska yatadde omukono ku tteeka eriwa buli muntu right okusasulibwa gamba nti vacation pay, paid vacation time. Bagambye nti singa okutandika n'omwaka ogujja January galumu kasita okola ennaku 9 weewungulirayo olunaku lumu nedda buli ssaawa 4 z'okola weewangulira olunaku lumu olw'okuba nti osobola okuba nga weewummuzaako naye ate era n'osigala ng'osasulwa eyo vacation. Kyo kyali byakugamba nti tewakoze tosasulwa kasita okola ennaku 4 mweno state owangulira olunaku lumu olw'okuwummulako nga bw'okola. Kati kiba kitegeeza nti mu mwaka osobola okukuŋŋaanya essaawa 40 bweddu zosobola okuwummulamu n'ate nga akukozesa alina okuba nga azikusasudde wadde nga ogenze kuwummulako. Kale kikulu nnyo era kisaanye okumanya kubanga kijja kukwata ku buli muntu yenna. Eriyo nno ggulire ekkulu badde nina okulijjayo ndyogereko. Amala ge tulabye wano gekukuba nti bwenna mwenna mukirabye mu mitimbagano muno mulimu nti bannaffe abamonita bawandiisi bayambye ku maama Nnabagereka Najjinda okuwandiika akatabo mwafulumiza giyite bombshell eggulire eryekusifu eragamba nti Nalongo nze nange naawe tukyefumitirizeko ekyo tekitegeeza era tukyakitunuulira katulinde ebiddako nga bitunnyonnyoddwa bulungi. Musiibe bulungi. Wangala nnyo ayisa abasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Buganda mumwe kowola ddia. Buganda mumwe ba convention is a justice. Buganda mumwe convention yakuse.